olw'endabirwamu tulina mubaka Honorable Nambooze ate akwatiddwa Lwakano Akatambi olwa bino ebigambo byayogedde ng'ategeeza poliisi nti bo bwe baba baagala abaakulembera okukola effujjo kye bayise okukola effujjo n'okwekalakaasa lwaki bannayuganda baali basimba ebitooke mu makubo olw'amakubo amakyamu. Honorable Nambooze n'agamba nti baba banoonya bajje batandikire ku ye era butebadde butyo poliisi n'esalako amaka ge n'ejja n'ekwata Honorable Nambooze naye nga munnange nnyongera okujjukiza nti gwe bakutte ate abadde mukambwe muzibuzibu era nga kata atugumbule abasirikale ba poliisi abadde balowooza nti bategeera nnyo. Ono ye Honorable Nambooze taggwaayo mukabuka mujja muwula mujja kakasa National Platform erina abantu National Platform byanjawulo nnyo ate era ne byekola byanjawulo nnyo mujja lowooza nti mutegeera nnyo era mujja kwefuula nti mmwe abagenda otegeera ggwanga lino netwongera obajjukiza nti byonna bye muliko muli ku gammwe. Honorable Nambooze webale kuba omuntu avaayo n'ayogera ensonga ate n'agirambula bulungi ku lw'Abannayuganda n'eggwanga lino. Tuli proud of you Maama Betty Nambooze era tusaba tutambulira awo amaanyi agali awamu geegaluma ennyama era tusuubira nti tujja kuba eb'enjawulo ku lw'eggwanga lyaffe ne Uganda eno. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobonge pulezidenti waffe ffe tetutidde. Honorable Nambooze ebigambo bino abyogedde bye muzaalidde obuzibu ng'ate wa abali directly mu nteekateeka eno poliisi ekunoonya enoonya lwaki poliisi enoonya abaakulemberamu okukunga abantu okukola omukubo wuuno ate si kyekyo kyokka ngenda nakwongeramu amaanyi nze effort eyange egenda kubeera ku Jinja Road. Oluguudo lw'Ejinja Road lulina okusalirwa amagezi. Oluguudo lw'Ejinja Road lulina okukolwako tetukyasobola kuva mukono tetukyasobola kuva Lugazi tetukyasobola kujja Jinja kujja Kampala naye ng'ekyo tekiriwo lwakuba nti nno ssente tezirabikanga. Ssente z'omuwa omusolo mbadde mu kakiiko ka government assurance nga tubuuliriza nga ssente ze tutadde ku luguudo lwo lw'Ejinja mpitirivu naye tewali kyakoleddwa. N'olwekyo nze nkunga abantu bonna abasobola nti ab'e Kampala nga baconcentratinze ku streets z'omu kibuga ffe amaanyi tugenda gateeka ku Jinja Road tugumiikiriza tutuuse we tukola ki tikate tukyasobola kugumiikiriza kusingako. N'olwe Namugongo lwe baali batukoleddeko nti nno naye tubadde tuyitayo mpola nalwo kati lujjudde ebinnya era nalwo tugenda lusimbamu ebintu. Antwagala gavumenti biri ebirala tubikoze. Nze ng'omubaka emirundi gye naakayimirira mu palamenti nga nsembwa ababaka bannanga abalala okubuulira gavumenti ntuli mu buzibu bw'amaanyi nnyo ku luguudo olwo sigibala muwendo. Nkugambye akakiiko kalamba twatuuka n'ogenda ne tubuuliriza ssente ze zitajja ne tukizuula nti ne ssente zajja ne bafuna ne kampuni Enago project nti egende etereza oluguudo obuwumbi 12 biliyoni ate nno ezo ze zimu naye waliwo n'endala nnyingi nnyo ezibadde nti nno zino ministry ya wakisi ne bagiwaayo ssente nti kati gwe genda okole wali ekyamboga awo amazzi ago agabeera awo instead of okukolawo baddira omusajja omu ne bamukkiriza across the road n'azimba petrol station ku mwala kwennyini era ne bw'otunula bw'oti wansi wa petrol station omwala ogulengerayo tegukyayisa mazzi. Wano mu masaŋŋanzira ku Spear awo gavumenti ya Japan yatonera Uganda obukadde 600 obuwumbi 600 egende ng'ekola amasaŋŋanzira mu Kampala 8 masaŋŋanzira nga kumpi buli masaŋŋanzira bagataddeko obuwumbi nga 75 naye okutuusa n'olwaleero bali wali bw'otuuka ku Spear n'obuuza kiki kye mukola wano. Nze nayitambula n'akakiiko ka palamenti ne tutambula ne minisita
ne okuva e Kampala nga tugenda tumugamba laba wano nabo ba contractors ne bat awutujja kolawo week ejja awutujja kolawo enkya awutujja kolawo omwezi ogujja minister n'atuuka n'okujja mu parliament ne mugasoma wano ng'amawulire nti bannange minister ategeeza abantu ti oluguudo lw'ejjinja bagenda oluggalawoko okumala ennaku emmotoka ziyita eri enkoko njeru eri kubanga bagenda okukola omulimu ogw'amaanyi ennyo mu mabira okuva we yakyogera ekyeru ng'atunudde mu kamera bw'ati byakomaawo kati tosobola kulimba abantu kutuusa awo either bannayuganda tulina options bbiri okugumira embeera eyo ne tutaddamu kwogera ne tusirika oba okugamba nti ekimala kikola ki kimala genda osoma akawayiro namba 3 akasemateeka kateeka ku buli munnansi obuvunaanyizibwa n'omulimu nti gavumenti yo kasitanga eva ku nkola y'amateeka n'emenya ssemateeka n'emenya amateeka buvunaanyizibwa bwe okugijeemera. In fact waliwo omusajja bamuyita John Locke yagamba nti gavumenti kasiteefuuka musibira mubbwa kasiteefuuka enfere kasiteefuuka ennyazi kasiteefuuka tebinkwatako mu butuufu buba it is your right obutawulira gavumenti eyo ddembe lyo ery'obwebange obutawulira gavumenti etatuukiriza buvunaanyizibwa bwayo naddala ng'oli very sure nti ne ssente zaafuluma ku mulimu nga kino kyeggamba ekya Jinja Road nga bino bye tulaba mu Kampala omuntu n'atandika n'otugamba nti banaye mutuulaawo mulinde UPDF egyebakolera amakubo olidde naye nga ne UPDF obuuza babasomeseza ministry ya wakisi ne bagiwaayo ssente nti kati gwe genda okole wali ekyambogaawo amazzi ago agabeeraawo instead of okolawo baddira omusajja omu ne bamukkiriza across the road n'azimba petrol station ku mwala gwennyini era ne bw'otunula bw'oti wansi wa petrol station omwala ogulengerayo tegukyayisa mazzi wano mu masaŋŋanzira ku Spear awo gavumenti ya Japan yatonera Uganda obukadde 600 obuwumbi 600 egende ng'ekola amasaŋŋanzira mu Kampala 8 masaŋŋanzira nga kumpi buli masaŋŋanzira bagataddeko obuwumbi nga 75 naye okutuusa n'olwaleero bali wali bw'otuuka ku Spear n'obuuza kiki kye mukola wano. Nze nayitambula n'akakiiko ka palamenti ne tutambula ne minisita ne okuva e Kampala nga tugenda tumugamba laba wano nabo ba contractors ne bati awutujja kolawo week ejja awutujja kolawo enkya awutujja kolawo omwezi ogujja. Minisita n'atuuka n'okujja mu parliament ne mugasoma wano ng'amawulire nti bannange minisita ategeeza abantu ti oluguudo lw'ejjinja bagenda oluggalawoko okumala ennaku emmotoka ziyita eri enkoko njeru eri kubanga bagenda okukola omulimu ogw'amaanyi ennyo mu mabira okuva we yakyogera ekyeru ng'atunudde mu kamera bw'ati byakomaawo kati tosobola kulimba abantu kutuusa awo either bannayuganda tulina options bbiri okugumira embeera eyo ne tutaddamu kwogera ne tusirika oba okugamba nti ekimala kikola ki kimala genda osoma akawayiro namba 3 akasemateeka kateeka ku buli munnansi obuvunaanyizibwa n'omulimu nti gavumenti yo kasitanga eva ku nkola y'amateeka n'emenya ssemateeka n'emenya amateeka buvunaanyizibwa bwe okugijeemera. In fact waliwo omusajja bamuyita John Locke yagamba nti gavumenti kasiteefuuka musibira mubbwa kasiteefuuka enfere kasiteefuuka ennyazi kasiteefuuka tebinkwatako mu butuufu buba it is your right obutawulira gavumenti eyo ddembe lyo ery'obwebange obutawulira gavumenti etatuukiriza buvunaanyizibwa bwayo naddala ng'oli very sure nti ne ssente zaafuluma ku mulimu nga kino kyeggamba ekya Jinja Road nga bino bye tulaba mu Kampala omuntu n'atandika n'otugamba nti banaye mutuulaawo mulinde UPDF egyebakolera amakubo
olidde naye nga ne UPDF obuuza babasomeseza ddi abakozi b'enguudo mu UPDF babakozeseza ddi era ebyuma ebikola enguudo Bibadde ebigambo birungi okuva ewa maama Betty Nambooze bakireke era ng'ono ddala ebigambo abitugambidde ddala bulungi. Tweyanza nnyo mukwano gwaffe mukwano gw'abangi Honorable Betty Nambooze bakireke webali nnyo okugattika ggwanga era webali nnyo okukola kyonna ekisoboka okulaba nga Uganda yaffe eno ebyenjawulo. Tusiimye nnyo ettaffaali ly'otaddeko ng'oli mulamu asaba Mukama akwongeze obulamu olabe ku Uganda empya enaaleeta essanyu enaaleeta eddembe mu bulamu bwaffe ne bulamu bwa Bannayuganda ffenna. Tuli basiimu nnyo maama Mukama waffe.